Bambi Asimatuse Akabenje songa ate n'omuyimbi ow'amaanyi awezezza emyaka 7 nga Zifudde. Mbanyiza ku Faali TV yugi ngina kusaba mbi osubscribinge ate osigale nga otufollowing no bagita Faali TV yugi bw'oba oli mupya ngina kusaba osubscribinge ate osharinge video eno tuba nezi updates ziba zitambula ezesigika ate zisoose okukolako okunoonyereza okwesigika fe okunoonyereza kwe tukola kwesigikira ddala bagita Faali TV yugi subscribe ngina kusaba video eno ogimpere like ate tukikwasaganyize mu ngeri esingako wano gyokuba ofuna notification ku bona subscribinga buli natekangayo video ku channel yange ya Faali TV yugi video zempawa zibamu ne value zibamu value ziku updatinga n'okutuusako ekintu ekibaki ebintu babitambula mu nsi yaffe eno Uganda kussa ne bweru wayo n'ensonga kusaba osubscribinge ntandise n'empologoma Bambi Zikubiddwa Amasannyalazze wali mu kkumiro ly'ebisolo eya Elizabeth National Park munaye eyo bakumirayo ebisolo wano mu ggwanga lyaffe Uganda Bambi kumiro ly'amaanyi era kumiro ddene nnyo era nga kumiro lya bisolo munnange era abalambuzi bagene Bambi ne basobola nga balambula ebisolo bino ne Bambi ekkumiro lino empologoma ezisinga zikubiddwa amasannyalaze era empologoma 3 ze zikubiddwa amasannyalaze wabula ekiviiriddeko obuzibu buno tekinawo kutegeereka naye nga abakulu mu Uganda Wildlife Authority bagenzeyoko basokulabika nga balaba kiki ekyaviiriddeko obuzibu buno wali mu kkumiro ly'ebisolo erya Elizabeth National Park munaye bwezito empologoma Bambi zikubiddwa amasannyalaze Bambi kibi nnyo okutwaliza wamu naye nga bagenda kuba beebuuza kuba bo abakolayo beebuuza kiki ekyaviiriddeko empologoma zino okubwa amasannyalaze naye nga bagenda kuba banoonyeza kiki ekyaviiriddeko obuzibu buno empologoma wazinda 3 zizakubiddwa amasannyalaze munnange eyo nvuddeyo munaye ngezekoko ku bbula ly'amazzi wano mu ggwanga lyaffe Uganda ndowooza omwana oyo omulengera ekikopo ekyo bwakikutte munaye bagamba nti ebbula ly'amazzi liyongedde okuba ery'amaanyi wano mu Uganda yaffe naddala mu bitundu bya Uganda ebya sayidi zeeyo Karamoja ebbula ly'amazzi likutte wansi ne waggulu ndowooza olengera abantu amazzi ge banywa amazzi ndowooza galengera ge banywa ebbula ly'amazzi likutte wansi ne waggulu kwegamba ebbula ly'amaanyi nnyo okutwalizamu kuba omuntu otukira okunywa amazzi ng'osena mu kadiba ako kiraga nti embeera etabusa akaana akalenzi ako kaako ndowooza kalengera kabadde kasena amazzi mu kidiba mu kadiba k'amazzi ndowooza nga amazzi gabuze ate ng'ennyonta ekuluma nnyonta ng'ekuluma munnaaye amazzi gonna g'osanze oba olina kunywa bunywi ate sigamba nti oba oganywa oyagadde nedda eba mbeera yebekase okunywa amazzi ago niwe gaba ga kidiba weekanga oganywedde kuba ebiseera ebisinga bagamba water is life amazzi bwe bulamu era we gaba gabuze munnaaye bw'oba ogasanze wonawona oba olina kunywa bunywi ebbula ly'amazzi bagamba ly'amaanyi nnyo wano mu ggwanga lyaffe Uganda ddala mu bitundu bya sayidi zeeyo Karamoja ate bagamba nti kino kiyinza okuleetera okubanga ebbula ly'amazzi lisinga nnyo okubulano mu ggwanga lyaffe Uganda nti nsi yonna tuyinza okuba nga yeffe abasinga okuba n'ebbula ly'amazzi naddala mu bitundu by'eyo Karamoja mu nsi yonna kiyinza okuba kisoboka kubanga bitundu by'eyo Karamoja abantu amazzi bwe bagalabako balaba tuzzi twennyini kuba ebbula ly'amaanyi nnyo okutwaliza wamu mu bitundu by'eyo ebbula ly'amazzi ly'amaanyi nnyo kuba omuntu otukira okukwata ekikopo n'onywa amazzi g'omu kidiba biba bitabuse akaana akalinzi ako nga bw'okalengera awo ebbula ly'amazzi lyakatera okutuuka kweryessa Faali TV yugi ngeze ku mwami omusajja mukulu oyo yadde evuga emmotoka oba emmotoka kika kyakyo eringa pulimu ate eringa kuluga kwegamba yansobedde okutegeera emmotoka ekika ky'emmotoka eyo yabadde wali ku Entebbe Express naye emmotoka eyo nenge gyewabyemu lwakuba nange yantabudde naye yasobodde okulabika nga asimatuka naye emmotoka kino kirabika yabaddemu bwomu kuba yabadde atudde mu maaso emabega ye wasinze okukosebwa ennyo naye nga akabenje yakasimatuse oba ekyo kyasinze okuntabula nebuuza emmotoka enge gyevuddemu ku luguudo ate neewava oba yabadde adda livansi ginage bintabudde yabadde wali ku Entebbe Express naye abantu bamugambye agende asale enkoko kuba akabenje ako kaawonye agende asaleyo enkoko kubanga si kyangu mukama yamubiseeko akasubi emmotoka engeri gyewabyemu kwegamba
n'abatuuze byabatabudde ababadde bagambye bagezi kulaba nga balaba emmotoka ekayo kwegamba n'omusajja naye yeebuuza emmotoka eyawabyeyo etya n'ebiseera ebisinga Katonda ebiseera ebisinga abaawo okutaasa abantu be yasobola okulabika munaye ng'asimatuka noza omulengera awo yadde ayimiridde ku mmotoka ye ng'afubutuseeyo yafubutuuse yasobodde okusimatuka wali ku Entebbe Express yakasimatuse akabenje munaye yakasimatuse era oluvannyuma poliisi yazze nemuyambako okulabika bajjayo emmotoka eyo wali ku Entebbe Express Fali TV iyo gina kusaba mbi osubscribinge ate osigale nga otufollowinga ebyabadde wali ku Entebbe Express munaye bwati omusajja wesimatuse akabenje emmotoka yawuguse kugamba naye yeebuuza engeri gyeyawuguse mwate negenda mu mwala lwakuba yasinze kukosebwa mabega naye bakubanga nga mabega wabaddeyo kabaddeyo nkiwa bandikosebwamu kusina kindi n'okufa kuba mabega kiraga nti yakosebwa nnyo mabega kusinga ate maaso olwe maaso alina kyeyakosebwa adina naye singa mabega wabaddeyo kababaddeyo bandikosebwa ate nnyo okutwaliza wamu eyo nvuddeyo ngezeeko ku muyimbi waffe Bambi omuyimbi yali ow'amaanyi Bambi era nga yatuva ku maaso mu mwaka gwa 2015 amanyikiddwa nga Aliet Kisakye munaye awezezza emyaka 7 kati munaye ng'afudde awezezza emyaka 7 bukyanga afa yafa mwaka gwa 2015 nga gutandika ne munaye kati awezezza emyaka 7 awezezza emyaka 7 ne munaye singa Aliet Kisakye abaddewo singa yemu ku bayimbi baffe ab'amaanyi kuba bwengerageranya Aliet Kisakye nyizo omugerageranya ku bakyala abaliwo nga ba Juliana Kanyomozi ba Irene Nambiru abayimbi ab'amaanyi wano mu Uganda yaffe Barema Namakula yali mukyala w'amaanyi nnyo ate nga yayimba obuyimba obunyumira abantu ayimbanga obuyimba obunyumira abantu obuyimba obuzzaamu abantu amaanyi kosa n'obuyimba obuyigiriza abantu okukola kosa n'obuyimba obw'omukwano kugamba Bambi yali mukyala omuyimbi ow'ettabu nnyo okutwalizaamu yali muyimbi w'amaanyi nnyo bamuyita Aliet Kisakye munaye yafa mwaka gwa 2015 naye nga bagamba mbu okufaake kwali mukeddogo mbu kuyinza okuba kwali mukeddogo mbu bayimbi banne mbu be bamuloga kwegamba byatabula abantu abasinga kuba endwala ya Aliet Kisakye yatabula abantu teyamala bbanga gwanvu nnyo nga mulwadde teyamala bbanga gwanvu nnyo nga mulwadde era Bambi yamala n'afa kwegamba enfaaye yakanga abayimbi abasinga okufa kwe bakyakubuusabuusa ne kaakati bakyabuusabuusa ekyata Aliet Kisakye munaye omuyimbi waffe oyo ow'amaanyi bagita Fali TV gina kusaba osubscribinga ate osikale nga otufollowinga ontuwanyisa updates zina value omuyimbi waffe ow'amaanyi Aliet Kisakye munaye awezezza emyaka 7 ng'afudde mbasiibulidde wantu tusinkane mu vidiyo enaabezeeko mweraba